treasure in thy arms, united, free for liberty, together we'll always stand. Ekitiibwa kya Buganda ky'Abaganda ffe tukikuumenga. Ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Twesiimye nnyo, twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda ky'Abaganda ffe tukikuumenga. Ensonga twagala okwebaza ekirabo eky'obulamu kyowadde baffe Ssaabasajja Kabaka naaweza emyaka 7 egy'obuto. Taata naffe ffenna abali wano tumwegattako nga tujaguza olwa Buganda okufuna ekirabo kino. Taata tuli ku mukolo guno ogw'okugulawo ekitabo kino eky'omuwendo era nga ogumu ku mikolo egy'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja. Taata beera naffe, byonna bye tugenda okukola wano bisitindibwe mu maaso go mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Abatuuse wano bannamasaava, all invited guests abatuuse wano in different capacities, tubaaniriza nnyo, mwebali nnyo, mwebalire ddala okutuuka. It is a big day, ladies and gentlemen. Day, and we are happy that we are all here because of a strong prayer. Tuyite omulangirizi Wasajja Kiwanuka aje atuwe opening remarks. Ate asaba omulangira otuyambe tusobole okuorganizinga abantu ab'enjawulo oli olulangira abasobola okutwegattako wano sebo otukwaniriza okusomesa omutendeke. Tuli mu kifo kya Katonda, Katonda mulungi ekiseera kyonna. Tulina omugole waffe ate tulina ne Ssaabagole, era tukimanyi lwaki tuli wano. Nze Mulangira Profesa Wasajja Kiwanuka, nzaalibwa Mulangira Omubuze Kibinge Matooke Mutebi bwe bamuyitanga. Ndi muzzukulu w'Omulangira Mutebi Ssekannyo e Kabowa ba Ssekabaka Daudi Chwa. Ndi muzzukulu wa Ssekabaka Nteeso II. Ndi muzzukulu wa Ssekabaka Mwanga Basamulekere. Ndi muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa Walugembe era y'embuga enkulu mwesibuka. Tuva mu Bassekabaka bonna aba Buganda, bamaama bankyo. Nsanyuse nnyo okuba ku mukolo guno gw'ekitiibwa ekisooka nga gwa buwangwa
nsaba ffenna twongere okukubira omugole waffe ali wano engalo maama ow'enjawulo omugenyi waffe tukwaniriza makkati wano tulina abalangira naddala abulira olulangira kansooka ekitandike bwekyo era wakati muffe nja kusooka n'omugole naye ng'ate tujja mwogerako buli omu mumulirize nze muyita muganda wange muto wange alina amanya gajjajjaffe gonna kumpi Edward Frederick jjajjaffe Muteesa era n'abantu abakiraba bamu abamanyaffe abamutwali batu bagamba n'ebifaananyi yabisika omulangira tukuŋŋanyiza wano mulangira Frederick Walugembe mwana w'omulangira Goloba mwana w'omulangira Kituusi Ndawula naye taata Ndawula era nga ataali naffe naye ng'ekyenjawulo oleeta obwomulala era ng'omulangira Goloba Manasa Edward Muteesa era ng'omugole waffe muzzukulu wa Ssaabasajja Edward Muteesa Kabaka wa Buganda ate pulezidenti waffe yasooka ggwanga muno ate ku ludda luno ndaba nsinga waffe mulungi ennyo mwenjagala ennyo ddala naye nagambye singa sigenda mwanjula baleesa batukubireko asekaafu mu ngalo omwana wa Ssaabasajja tujja kuba twongera okugyayo ebyafaayo ebyo ebikulu ennyo nja kuleeta omulangira mukulu wa Fred Walugembe era omulangira nze tera muyita omulangira omukulu manyi naffe tulina okutandika okuyita ebintu ebyo omulangira omukulu Daudi Chwasebo nyimukuomuntu ni mukulu wa Fred nina omumbejja kwogereko bikinatale oba mwentandikira nawenandikomi naye sisitaffe bwe twetaaga ennyo akadde kano mu mbeera ezabuliwo omumbejja Mulondo Elizabeth tuwaniriza olwakubeerawo twakava ku mikolo ekijjukira mukadde waffe azaala omulangira oyo kuyagala essaalambe eri abamanyi famire eyo era ku mmeeza y'emu tutudde n'abantu abawerako tujja kuba tuboogera naye njagala okusooka n'omulangira Alexander Simbwa oyo tumanyimulangira David Simbwa nange tumanyi tuwa Ssaabasajja muno tulinamu abalangira abawerako nambe ebitiibwa naye munzikiriza obudakiika ono omulangira Bwankadde nsooke mbukozese abagenda kuba bakoonako mpula bajja nakabiri nk'okulamusizza naawe golina nja tujja kwogera tofaayo it's a very important milestone and that is a knowledge combined. The relevance of this event is to accept one that we own a privileged position in this society. Today, and in the mood in which this organization, this event has taken place, is to remember the life of our father, the Kabaka of Uganda. This is the event. It has become custom nti buli we tutandika okuwulira ku kigambo mazaalibwa tutandika n'okusensinga nti waliwo Walugembe kyagenda okwogerako. Kakati ekyo twakitegedde era lwali tukola ekikyawe n'otobaako kyotereza ojja kuwulira obuzibu. Ladies and gentlemen, today as we remember the life of our Kabaka of Uganda, our father, you know when you call him our father, it is non-personal. Every Muganda, every person who respects Uganda will always see him in that kind of umbrella tip. That we respect him not because of blood only, but because he gives us a sense of belonging, a sense of identity. That is the Kabaka of Uganda. And that is why all the people who came to the birthday run did not really come because they are Baganda, but because they respect and appreciate what Kabaka stands for. It stands for unity. So today,
we want to accept that the love we have for our land. To make matters really worse, for those people who thought we are here. That is the basis of what we talk about in patriotism. That this is us. Ngabe tushimanye ebigenda maaso omuntu eno gye tuyingiddemu etwaliramu n'ebyokulonda pase naye buli bwe tutuuka mu mbeera eno we remember, but first of all ffe kabaka tumulabanga oyo eyasiigibwa Katonda, kubanga tewali kufenna wano yamufuula kabaka, tewali kufenna wano yafuula mulangira oba omumbejja oba naava. That God-given gift is the beginning of appreciation of who we are, the beginning of appreciating that we need to fight and leave whatever our great fought for and left behind. The only important fact today is we recognize that bajjajja ffe be baatuwa abalangira n'abambejja balwananga era tuwulira abambejja bayitibwa basebo because waliwo omumbejja yakwata amafumu n'agenda ku front. That is why mumbejja mulondo tojja muyita nnyabo akkirize waliwo eyamuleta ebintu. So the spirit of patriotism is seen already within the understanding of Buganda culture. Ssaabasajja Kabaka n'ebigambo byennyini Ssaabasajja akira abasajja is an emblem, is an epitome of what of the spirit of love. It is not defeat, but it is the love. So patriotism no, it begins with the love. So today, as we converge here to listen, to read ebigambo bino, ebiseera ebisinga nze bwe mba nsomesa ku buwangwa n'Obuganda ntera okugamba nti Uganda nsi, not because of any sinister, kind of, naye nzikiriza nti bajjajjaffe ekintu kye baakola okukkiriza abantu bonna bwe kasita okukkiriza okukwata emisingi n'emirandira gya Buganda okubeera accommodated. That was the spirit of patriotism. That was the spirit of nationalism. Bajjajjaffe tebaatulekera ggwanga pase. Era bwe mpuliramu obuntu obumulumulu buno nga tugamba bino nti ate bano bali, we didn't have that. And this is the right moment omulangira wa Buganda okwogera ku nationalism ne patriotism. Tekiri far-fetched because it is inbred. It is what we stand for in Uganda. Njagala okwebaza nnyo in a very special way omulangira kyotukoze, because bwe twogera ku kigambo kino kyoleese patriotism mu kaseera kano waliwo abantu abategeera ekigambo kino mu ngeri y'okweyagaliza, mu ngeri yaki ey'okweyagaliza, era ne baawula namu, naye nga tetugenze ku misingi gye bayita emisingi gya patriotism. So manyi nti ebintu bingi nnyo ebigenda okwogerwako wano, but I want to believe that all of us have come here first of all to recognize the fact that tulina ffenna obuvunaanyizibwa okulwanira ensi yaffe, naye obuvunaanyizibwa obuviira ddala mu mukwano bwe tuba tetweyagadde. And the love comes from the love of where we come from. Identity yaffe nga mu Buganda tutandika na kutegeera Buganda tuzambadde mulira ebikwatagana ne map, because we have to belong somewhere. That is the beginning of patriotism. We have to belong somewhere. Bwe tutandikira
tetusobola kwogera nsi Uganda kati ina boundaries. Bwe bamwe ensi Uganda ina boundaries, naawe wenyini omunansi olina wooba, you must have somewhere you come from. That is the beginning. Tojja kwagala bbanga, tojja kwagala nsi nga maama wo ne taata wo ne kabaka wo tosobodde bbagala. So it is really timely ate kikwataganye nti tubadde twakava mu misinde tulabye omukwano gutali gwa Baganda bokka naye omukwano okulaga obumalirivu nti tulina message, tulina obwagazi, tulina gye tumanyi. So let all the brothers and sisters abakuŋŋaanye wano abamu abakyasobola wamu n'ababasobola otuyambako tuyimirire ne Mulangira wamu n'ebirowoozo ebyo ate Mulangira bino bituwadde naye ate tulina obubikola. It doesn't have to end in the book. Patriotism is not something like a novel trait. Singa tugamba twagala nnyo kabaka naye nga tetusobola kweyiwa ku misinde, it doesn't matter. It doesn't manifest into what we are saying. So ebigambo bino bwe tuba tubifunyeeko ne tubisoma nsaba ffenna nga tussa ekitiibwa mu kukkiriza nti ensi eno nga bweyimiridde yeetaaga bannansi abanywedde obulungi tusobola ogiweereza n'omukwano. Nze patriotism nvenza okwogeraku sikulwana kirala kulembeza mukwano bye tukola oba oli Muganda oba si Muganda mu bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka ono gwe tussaamu ekitiibwa era atuwadde omulembe guno omulembe omutemi n'agw'abavubuka era nga kyekifaananyi Omulangira ono kyatukoledde okuba nti muvubuka atavuddeyo n'awandiika ensonga zetuwulira zandibadde zisibuka wakulumbako ekyo no kituwa ekyokukola ne bwe tugenda okudda. Nsaba ambebaza olwakadde kano ffenna tugatte okwagala kwaffe mu nkola eyo kulwanirira ensi yaffe, tweyagale mu kye tuli naye tuleme kwesosola tusobole okuyingira mu mbeera zonna ez'obuyugumu tuzivumuka bulungi nga tusigaza ensi yaffe awo. Katonda kumusabasajja. Thank you so much. Mwaze bulungi nnyo. Era kiwanuka okwaniriza byeyaniriza abagakaawo era njagala tugatte engalo zaffe twanirize abalangira n'abambejja abali mu kifo kino mwenna tagenda kwekusa kati kimanyi bulungi with this patriotism book wano senga kabalega ne mwanga bakoma olwaleero they will be happy, I believe. So Omulangira ate mutabani wange obeera omusomesa olina byokuna Wagembe abalangira n'abambejja abaliwo Sebo Profesa ate Omulangira ayogedde ebigambo ebirungi abakungu mwenna abali mu kifo kino abagenyi mwenna ab'ebitiibwa bassebo ne bannyabo olunaku lumu lwali lwa mukaaga ng'ali omukulu w'essomero Buddo Junior School asikaali n'agamba nti waliwo abagenyi abali ebweru w'ofiisi bendeese abaagala okukulabako naye omugenyi teyali wa bulijjo okubanga yali Ssaabasajja Kabaka ng'azze ng'omuntu owa bulijjo ng'omuzadde owa bulijjo ku Buddo Junior School. Nakyewuunya nnyo okubanga teyajjirako mmotoka n'emu emusoose mu maaso oba emugeko emabega yagamba genze kulaba Jjunju nga omuzadde omulala ekyo bwetowazo nabwebaza nnyo nga nannyini nsi yakukoze yajja n'emikwano gye bazungu bava Bulaaya baali baze kumulabako omuza n'agamba kangende nabo balabe ku Mulangira Jjunju. Omulangira Jjunju
Buddo Junior School nga kizibu nnyo naye okutegeera nti ye Mulangira Jjunju kubanga bwe kyatuukanga mu Kukale nga yasooka okugyayo amakalaagi yasooka okugyayo paketi z'eŋŋaano okulaba nga bakola ebya Kukale ebigenda bulungi. Naye Ssaabasajja bwe yamala okulaba Jjunju kyava agamba nti njagala okutumisaayo ku mwana gwe bayita Walugembe. Nengamba Jjunju yabogera omukitire Walugembe. Jjunju n'agenda n'aleeta omwana Walugembe anzijukira bwe yajja n'essaati yali tayambadde ng'atuuyanidde ddala ng'era omwana ow'ekibiina ekyokuna. N'akagera akamu kaaliko omusaayi kubanga yali akakoonye ng'ava kusamba mukiira. Ssaabasajja Kabaka yanyanjulira nti omukwendaba ono atayambadde na ssaati Mulangira ddala ow'embuga ye Mulangira ono. Bwe bamuleeta mu Buddo Junior School yeeyisanga abaana abalala bonna n'asamba akapiira n'alya emiyembe ate no yali agyagala nnyo n'akulembera banne nga bwekubeera kuwolereza banne nti tebaazizza musango Walugembe ono nga bulungi nnyo mu kuwoza emisango. Bw'abanga yakuddemu ekitabo kino eky'omuwendo nebaza Sir Daudi Chwa jjajjaawe omuzungu omulala omuzungu gwe bayita Weatherhead Sir Apollo Kaggwa abaasalawo okutandika King's College Buddo omwava Buddo Junior School. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo okuwaayo akasozi Buddo okuzimbibwako essomero lya King's College Buddo. Era abantu abamu bwe mulaba ekigambo King's College Buddo mugenda okulaba dda ng'eryemu ne mwebuuza nti ate lwaki Abaganda bawandiika ekigambo Buddo ne batakiwandiika bulungi. N'ekigambo Buddo kisalako ekigambo ky'Oluganda ekigamba nti Buddo bulungi, Buddo bulungi. Bw'ogamba Buddo bulungi dda togigumiza. Akasozi ka Buddo kaaliko obuddo nga bulungi mwe mwava ekigambo ekyo nti Buddo bulungi. So ne King's College Buddo taliddawo dda alidda emu kubanga ekigambo ekyo kiva mu Buddo bulungi. So nebaza nti King's College Buddo atandikira mu Namulondo Abalangira n'Abambejja ne basomerayo ate mu King's College Buddo mwe mwava Buddo Junior School era bwe tuyita Kabinja lwaki ayitibwa Kabinja. Akasozi ako Kabinja akasozi Buddo Junior School kwali emabega kaali kayitibwa Kabinja era kaliko ennimiro kwaliko ennimiro y'omwami omu baali bamuyita Reverend Kayizi. Reverend Kayizi gwe baayogera naye ne bamukkirizisa okuwaayo akasozi ke kazimbibweko Buddo Junior School. Walugembe ono atuwandiikidde ekitabo kino njagala kumwebaza kubanga y'omu ku batono Bannayuganda ekisooka abaagala okusoma
ekyokubiri abayagazisa abalala basome kubanga bw'owandiika ekitabo oba oyagala n'abalala nabo basome era bayige okwagala okusoma. Bwe mba njogera mu basomesa nga njogera ebintu ebikola essomero eddungi, nina omutemwa gwange guli namba 5 gugamba nti okuyigiriza abaana okusoma, okwagala okusoma n'okwesomera nga bategeera. Era ngamba abantu nti mu Uganda ekigambo school kitegeeza ssomero, kivuunulwa nti essomero. Bw'ogenda mu ssomero n'ovaayo nga toyize kwesomera, bannange oba tolina kyewakozeeyo mu ssomero eryo. Era njagala kwongerako tira bannange mwenna abasomye ne mufuna doctorate ne mutawandiika, nammwe doctorate yammwe tujja kutandika sijja kimalayo naye mukitegeere nti twagala tutandika okutunuulira nti oli alina doctorate ng'era alina kyagaseeko biwandiikibwa mu Uganda era ne Uganda. Mala okuddizaako ku microphone, mala okwalira kyatuuse. Baza kumaliriza ambasada ndawula akose mu kaseera kano toyanze nensigala nga nyimiridde ng'omulangira ate nga ambasada atuuse. So toyanze gesebo. So mbadde mmaliriza akanyomero akagamba nti bannange mwenna abasomyeko muyaayaanire okwagala okuwandiika ebitabo, tugatteko ebyo bye twasangawo ate twagazise n'abaana n'abazzukulu ba Buganda okwagala okusoma. Omulangira watugende twagala okukwebaza nnyo olw'ekitabo kino kyotuwandiikidde, era abamu kwe twaliwo mu 66 olutalo lwatwala jjajjaawo olwamuwaŋŋangusa, naye ekigambo kya patriotism eri Omuganda ne Ssekabaka Edward Muteesa bamutwalanga ndowooza bujjako Yesu mu Buganda muno Abaganda baali bamanyi nnyo Edward Muteesa. Era balina ne bye bamwongerangako ebita oba kyaliwo ddala, bagamba nti okumanya nti omusajja oli yali akuba sabbaawa nti yateekako omumwe eccupa ku mulangira kakati gwe tulina Ssaabasajja Muwenda Mutebi owookubiri bamuteekako eccupa ku mutwe n'agikuba sabbaawa naye ngo essasi terikutte mulangira gwokulaba Abaganda engeri gye baali balowoozaamu gye baali baagalamu kabakawa ne oba ekigambo patriotism kino sikyangu kuvuunula mu Luganda, naye omuntu ayagala ensi ye, omuntu eyeewaayo ku lw'ensi ye, omuntu omumalirivu n'obumalirivu bwa Dawudi mu Bayibuli, bwa Moses mu Bayibuli. Njagala okwebaza ssebo kyotutuusizzaako olwaleero. Nzaani aweebwa ku microphone ng'abalangira n'abantu ejja bano bonna bantunuulidde Ssaabasajja Kabaka. So ebintu ebisatu byewuunya nnyo, naye nkakasa omulangira ono
Edward Frederick Walugembe ataddeko etoffaali ddene nnyo. Era nsaba mumwongere engalo ez'enjawulo. Agase kukiri ffenna kyetwamanyira kati ky'abantu otaba babuuza nti Kamugwanya kaluwa walidde emmere nti omaliza okulya ogenda wa akanula maaso. Kale nno ensi bwete bwekola ki bwefaanana. At this moment in time, allow me to invite the next speaker, Prince Alali, on behalf of Costa, Nangira, Frederick Walugembe, with your family, Abalanda Navandaja, the Pan-Africanists, and the Secretariat of the Pan-African Women Organization. Ladies and gentlemen, for the many years I've spent in Uganda, I will try to some faces nasemba yokubalabanga tujaguza emyaka 88 ey'omumbejja Elizabeth Bagaya. There were two people history has. Dr. King Nyabongo was the first to get a PhD in Oxford University in 1940. But Uganda had Dr. Kalibala. Professor Kuma tells me so about Dr. Kalibala. But somebody Dr. Kalibala Yalimulangara over 200 to Zara. Exactly. But he was the first Uganda to have a PhD at Harvard University. So they were the two greatest scholars that formed the foundation of discussing about the independence of Uganda. I bring in greetings from the royal family of Toro, to which you have kept very close to. I'm so passionate about collaboration and unity and love and celebration of our culture. In us or with us as a team, FENA, we can have a better Uganda. So in this struggle, which my colleague and friend, is that the correct word? To say it's amazing. For us, we thought that but the word Amahan is like Chitaru. It's the direct translation of Chitaru. But the real interpretation means that you are extraordinary. A man of very unique. He recently joined us to our views because in the portal we had to make sure that we turn one of our session policies. Twina or where we do the session customs before someone comes into Twalfula Palace, Twalfula Museum, an African Royal Heritage Museum, and we're working tirelessly to make sure that we bring the unity of our people through the celebration of heritage, because our heritage has become a very big resource. In the laws of our country, there is a law, an act of parliament, on immovable property. Things that are of high value. But even those things, the sevenfold areas of cultural heritage, historical heritage, natural heritage, geological heritage, faith heritage, royal heritage, documentary heritage, are we taking charge of them to make sure that they are very good resources and pillars of what we are doing? Omulanga gave me an opportunity to read an article in this book. It is on page 123 to 126. So I will not speak anything about it for purposes of not duplicating the sales of the book. I request that you get a copy and you access that article. But in summary, that article talks about how we can rebirth our traditional governance systems
as the beacon and foundation ey'okuzaawo federal n'Uganda family. That special guest has met presidents, from President Obama and also his book, Reason. Those days when black and white country are very excited about Obama's come. He's moved across the continent. And that's how the waves ended putting him in Toro, and he found me at the palace. I'd also authored, published my book. He published my book, Family Unity, Family Wars, a model to building a business empire with African socialism. And he did it from St. Louis, Louisville, where I was. And that's Anthony McDonald, Dr. Anthony McDonald. Please come and say hello to the people. I'm very honored to be here with you all today. I'm going to ask you all to forgive me because if I try to speak about Uganda, I think the whole room will be laughing. So I know very, very tiny Uganda, just simple greetings. But I'm happy to share with you, I am your Muko and your Mula. I have married a beautiful Ugandan woman in 2016. And even we gave birth to our first son together here in Uganda at Seguku Hospital. So I'm embedded in Uganda, very vested here in the country. So I'm excited to be here today. My first trip to Uganda was in 2013. Up on my first trip here, I was here for 30 days. When I arrived back to the United States, that same week, I was booking another trip to Uganda. Uganda is a very special country. It's very warm and very welcoming. And those of us that are not from here, once we come here, I think we become addicted to the country of Uganda. Now, I'm very honored to be before you all. I'm very honored to be in the presence of such a wonderful, distinguished author. And pardon me, I brought some notes with me because, as I mentioned, my Uganda is not well, so I have to kind of look at my notes from time to time so I can make sure I'm pronouncing things correctly. So now, as I stand before you, I'm here to celebrate the release of the new book that was written by His Royal Majesty Prince Walogambe, and I'm sorry, I hope I didn't chop your name up. So it's such an honor to be in the presence of royalty. Coming from America, the way we were brought to America, we were brought in chains, our ancestors. We was brought some 400 years ago to the United States of America. So we didn't fly out on the modern airplanes or we didn't ask to go to America. We was forced to go to the United States of America. So when we talk about patriotism, it's a very sticky subject when it comes to Africans in America when we look at the word patriotism. When I look at the book that was penned before me, it's a very impressive book because when we look at the word patriotism, it's a book that tells us, it's a word that tells us one that has love for their country. And as I look into this particular writing, it talks about developing a country from the standpoint of patriotism. Now, I know that we're in the celebration period, the 36th anniversary celebration of the Kabaka, which is a very, very, very exciting time here in Uganda. And when I've done my research on the Kabaka, I've learned that he's a true meaning or a true symbol of patriotism, that he has dedicated so much efforts in unifying not only the Buganda kingdom, but also those that are outside of the Buganda kingdom, through healthcare, through education, through agriculture. So when I look at his history, when I've done my research on him, the word patriotism was the only thing that I could think of because that is true patriotism, reaching out to those that are within your reach and making sure that everyone has a piece of this pie. And that's what I see when I look at the Buganda kingdom. You guys get to celebrate every year, but those of us that are abroad, we only hear about these type of things. We grew up only looking at royalty through storybooks. As children, we read about kings and queens and princes and princesses.
So for you guys, you grew up in a kingdom, you grew up amongst this sort of royalty. So for me, it's such an honor to be here and to talk about our perspective of patriotism as Africans in America, because it's kind of a twist. And what I mean by that is we're stuck between two countries. We're stuck with with the United States, where we were brought over in chains. So we fought very hard through civil rights. We fought very hard to end the chattel slavery. We fought very hard to go through things like Jim Crow and redlining. So we have such a dark history in the United States of America. But the good thing is we've always fought. We never gave up. And many of the changes that occurred in the United States, it occurred off the back of African Americans, off of Africans turned African Americans. So my first book, called Risen, as was mentioned, it chronicles Africans turned African Americans all the way up to the presidency of the former President Barack Obama, and it showed that we had the tenacity to overcome all the obstacles that we faced while we were in the United States, because things was not what we see now. Now we will see the likes of the Jay-Z's or the Beyoncé's, but in the times of past, we never had those opportunities. We had to fight through every single second of our day. As slaves, we were waking at sunrise and out in the fields at sunrise, and we worked up to sunset, only given 15 minutes just to eat lunch during those particular times. But now we have the opportunity to celebrate the beautiful country of the United States, but the conflict is we know where we come from. We know that we come from a great continent. Many of us as African Americans, we come from West Africa, myself in particular, Sierra Leone. So once we know that, we're connected with the continent, so patriotism means something different to us. Yes, we have a dedication to the United States of America, but we also have this love, this passion, this yearning to be part of the African continent. Many African Americans, this is their dream, is to be amongst our brothers and sisters here on the continent. So for us, patriotism is not only being loyal to the United States of America, but it's also coming back home to where we belong, to the continent of Africa. So for myself, I'm very honored just to be in this room with everyone on the continent here in the Buganda Kingdom. This is, to me, a true symbol of patriotism, because now I get to even write back home or talk to my family and loved ones back home and let them know that we are welcome here, that this is the opportunities for us here are endless. So we bring our resources here. We have built up where we are allowed to. Any opportunities that are available, we help bring our resources, bring our talents, so that we could join hands with our brothers and sisters here on the continent, and we indulge in that together. So I'm very honored to be here with you guys today. I'm very honored to be amongst the prints in this new book, and I'm going to read it from cover to cover, and I'm just want to celebrate with you guys today, and I'm very thankful for you guys having me. I'm a bit nervous, because I don't know Luganda very well, so I speak English a little fast, so I hope you guys are understanding me. I hope I'm not speaking too fast, but thank you so much, and I'm here to celebrate, and I'm excited for that. Thank you so much. abagenyi baffe abali wano, amanya gange nze Edward Frederick Walugembe, Mwana Omulangira George Michael Laula, mukulu wa Ssaabasajja Kabaka, era muzzukulu wa Bassekabaka ba Buganda bonna paka ku Kintu. Olunaku lwa leero ndi musanyufu
especially oluvannyuma naye ngerakugaako gwe mutono nnyo ndi musanyufu nti buli abantu abasinga okunkwatako mu bulamu bwange bwe bali wano. Mu bulamu bwange mulimu famire mwenva era enfuula si kyendi mulagira n'amapejja nasaba bali bangamba we bali wano era nsaba mwegwereko mu ngalo. Mu bulamu bwange mulimu bannabuddo kubanga kyonna kyendi bebakyendi era nga bakulembeddwamu headmaster wange omwami William Kayogo ennaku eyerabidde ak'olunaku olwo kuba lujjukira nali nkuba sama olunaku Ssaabasajja lwe yajja nali nkuba sama katulinaga okuba sama nenokagenda ku kisaawe olw'ekisaawe bakiyita Oldfield nali eyo kakati Jjunju neyeetooloola essomero lyonna lyonna ngaakola nga nnoonya naye eventually yanzuula. So headmaster wange asere bannabudde abalala batudde babeera wali mubuubire ku bantu abalabe bannabuddo. Ekitundu ekirala ekinkwatako be basambi b'omupiira kwanze musambi wa mupiira era talabye ku coach Patrick yaluwa wa Excel Soccer Academy namulabyeko wano yagozaanawaze waliwo aba Excel Soccer Academy era waliwo n'emikwano gyange beba abantu abaneetolodde mu bulamu bwange. Akazinalo kano mukakutte kwanjula abagenyi bange abakulu special guests abali wano basaba mukube ku ngalo twanirize yakiikidde Inspector General of Government omwami Ntesibe Kakooza muzzukulu wa Samuel Mugatta Katongole Owente. Nsaba twanirize omukyala Right Honorable Joan Kabweze Department ya Poverty Alleviation mu State House. Njagala twanirize mukwano gwange ennyo former Minister of Agriculture Dr. Sechitoleko, the powerful lady agenda bajjamu ebbugu muba yaddako nga mwazi wange. Njagala twanirize famire yange njagiriza tujja kwaniriza famire yange ebyobulimi bayambye n'okutubula ebyobulimi ate nga Ssaabasajja Kabaka enteekateeka zino ez'obulimi azaagala nnyo era bateeseteese twakoze nabo mukago ne family bateeseteese medical camp eyo egenda kubeera Zirowe ewa Bitungulu Mei nga 2 okutuuka Mei nga 3. Minisita omulimu ogwo ajja kuguwagira nnyo kubanga alina abalimi bangi nnyo abasobola okuganyula mu nteekateeka eyo. Kakati mbadde nsaba nkombewa ebigambo ebirungi ebikuvuddemu ate nebigera ddala ngaomulangira ntegetegeza era singa kyali mukyala oba yandibadde ndowooza ki naye ewa ayimiriddewo nnyo bannayuganda yali minisita wa agriculture gavumenti ya Uganda liko obukiise ekikolebwa olukulu. To my children, grandchildren and great-grandchildren, you should love and cherish our kingdom, Uganda, and your country, Uganda, with all your heart and might. You should uphold the values of unity, service, and pride in your heritage. That is the message to my children and the grandchildren. The second category, to the young people of Uganda and East Africa, you are the strength of today and the leaders of tomorrow. Honor your roots, embrace your culture and commitment to building a future
filled with dignity and progress. Then the last category, to the youth of Africa in general, the continent. You carry within you the power to transform your continent, nurture your potential, stand firm in your love for your nations, and work tirelessly for a united and prosperous Africa. The choices you make today will shape the dignity of generations to come. That is my dedication to the rest. I want to thank you all for listening to me and giving me this opportunity. This was my first copy. Like I said, we have to document our history. In this book, I wrote about the 30 years of Kabaka Mtebi's achievements. I documented them in this book. This was my first book. Thank you very much. To give a vote of thanks in Luganda, the language that we understand better, to the congregation. Thank you. Your Excellency Ambassador Laura Mama Sanange na Omuleja Gertrude Abuja Kado Fanyeze naye ewali Sebo Kado Wafe former minister abakungu wenna Kadafa Mugero Mukulu abantu bonna abakatonda atwegasseeko olunaku olwaleero nga tutongoza ekitabo kya mukuto wange Omulangira Edward Frederick Walugembe. Tuli basiimu nnyo nnyo nnyo, mwebale nnyo okwerekereza byemubaddeko ebibateganya nemuzuula nti akawungezi ka leero kino kyekifo ekituufu okubeera. Olwa muganda wange ne baganda bange bano bonna abandi mabega wano tweyanzizza tweyanzeege Ssebugaanyi twagala okukongratulatinga Mulangira ono omuli mukulu nnyo mu famire yaffe. Mulangira jangu straight wano Ssebu. Badde mbategeeza nti Omulangira ono Mulangira mukulu nnyo mu famire yaffe. Ffe tumuyita omulwanyi Namige. Oba mumanyi ekigambo ekyo? Omulangira mulwanyi. Waliwo etutuuka oluusi n'olanga munna atiitiridde n'agamba otunula watugende tugende. So buli nsonga yonna Omulangira atukoze bulungi era twagala okumwebaza. So tojjanga okwo twongere olanga tusikati tusindike tutambule. Tulina obuvunaanyizibwa nga Royal Family okukola ebintu nga bino n'okusingawo. Ebiseera bingi oluusi muwuliranga ababalekeredde oba abatatuukirizza, naye ebintu byaffe byakwegendereza. Naye tunaabeera n'abalangira nga bano ndowooza tujja kutambula. Nja okwebaza baganda bange bonna, Sseomuganda waffe kuba Bwakabaka bw'Ettoolo. Obwakabaka bw'Ettoolo obw'Ebunyoro n'obw'Obuganda twatta omukago. Twali kibeera Buganda ne batabeera naffe. Tewali kibeera waabwe ne tutabeerayo kuba ne bajjajjaffe tebaawummuliranga era ne bajjajja baabwe baawummuliranga eyo. So twagala ffeka ndoza mulaba ekiri wano mu gigi mito tudduukirira omulanga ogwa kitaffe Ssaabasajja ogw'omulembe gwe gwe yatukwasanga abavubuka. Naffe nga Royal Family tetwagala kutiiririra. Njanya okubeebaza Mulangira tukwebazizza nnyo
weerabe ddala. Nze omulangira Alexander Simbwa ndi muzzukulu w'omulangira David Alexander Simbwa Kabowa, ndi muzzukulu w'Abassekabaka bonna abalama Obuganda. Tweyanza nnyo, tweyanze. Nzala situke nze kulabeko nze abenge kubebanzala oyo maama wange yomuzaana Justin Nakujja wenjovu era kati babalangira tetubeera mizibu kati ewaabwe bampa ettaka gendayo nemanja abalangira mubanja mukojja temusagira muyinda era kubeedu mugendayo era bakola meeting natuuka Webagamba ate ndira ki naye muzibu kutwala gy'abantu kale nno ensonga eno nema tukola ki tugikola kati omugenyi omukulu mwana wange jangu n'ava Kaana yaba omukulu w'abannaabali basaba bonna mu Uganda. Nava Chitegereza, yes, Dr. Anthony. Nava is a daughter to a princess, and then the son to a princess is Sava. So this one is the head of all the Navas and the Savas in the kingdom. She's my daughter. Nava Mwandisi. Ira ina kitabo ky'abawandiise. Twabulira abantu bakitegeera. Sekawaka Kamanya kunamuru ye Uganda kabako wa Rwanda so mgenyo mkulu atenga jaji so murangira orugendo omukulu w'ensonga etulese wano leero bassebo abalangira bassebo abambejja sebo Your Excellency ndaba olina okuwaayo obwana mu bikibingi nesebo Your Excellency Honorable Dr. Victoria Sekitoreko omukadde w'abangi abakulu abava mu gavumenti bannabuddo zijuketwakwamupira kubeka nabuddo bassebo ne banyabo nze ayimiridde mu maaso gammwe ndi musigire erinnya Kakooza Savio Ntensibe nga nze director anoonyereza okukozesa obubi ofiisi zaffe mu Uganda naddala mu ofiisi za gavumenti okukozesa ebyanja ebiyitiridde mu kitongole ekyakaliisoliiso wa Uganda. Nze Director Ombudsman Affairs at the Inspectorate of Government. Kansooke ntuuse okwetonda okuva eri omukulu gwe wayita okujja okufficiating omulimu gw'omukolo guno omukyala Honorable Betty Nabisango Tulonge Kamya nga ekaliisoliiso wa Uganda. Kyanguye nnyo okulaba tusobodde okubeera wano. Eggulu bwe wankubidde essimu ngamba nti waliwo gwe bayita Alanya akugambye nti nze ngenda okukiikirira omukulu nabadde wala naye bwe bakutuma totuula nasazeewo nenziruka misinde
nzijetukiza omukulu kyagamba tali mu ggwanga waliwo emirimu egyamutumiddwa omukulu ng'ali Bitoola w'Amayanja naye kyamulumye ennyo kubanga ne ku makya leero ndowooza difference ziri 7 wali naye ankubidde ku ssaawa nga 5 ez'okumakya nanganze nzukuzira mu tulo. Mr. Tony, I'm sorry, I'm going to use my dialect because there is no way I love any other language than my own. And the fact that I'm speaking to the princes and the princesses and the fact that I'm in Uganda, kindly bear with me. Nantuma Uganda, kikiwulumye nnyo obutabeerawo wano. Ate ekisinze ddala okumuluma nti olunaku lw'otongolezzaako akatabo kano tukayita katabo naye nga kitabo sina kitabo gwali badde lutabo natunuulirako constitution ya South Africa ndi musajja munnamateeka naye nga ntono nnyo bweti naye nga esimateeka we South Africa okuwandiika ekintu kino si kyawe angambye nkugambe nti kimulumye nnyo kamulese Tony gyakozesezza kimulumye nnyo obutabeera wano naawe nga otongoza akatabo kano tewatume patriotism a principle for national development naga nti kimulumidde ddala nti kubanga akatabo kano kagenda kutongozebwa nga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 7 egy'obuto naye naŋŋamba nkugambise nti bw'akomawo bw'ati agenda kukusaba okkiriza kusisinkane ayina akaama kayagala okukola. Bassebo ne bannyabo bazzukulu bange abali wano mbagambye nze Kakooza sibugulangira kati simanyi oba His Excellency ndi jjajjaawe kulwaki kubanga Kakooza Sabiro Nteesibe ndi mutabani w'omugenzi Pascal Charles yebazinene ndi muzzukulu wa Yosefu Kakooza eyali Kayima wano ku ssaza lya Ssaabasajja ery'e Butoolo eyakuuma Namulondo okumala emyaka 7 yagisibira ku ttaka n'agiteeka mu kiveera mu matundubaali n'agikweka 66 era buli lwetuuka mu nju ya jjajjange Yosefu Kakooza ndaba ekifaananyi Omumbejja Nkiizi bamukwasa Namulondo naye jjajjange nga tannafa yaŋŋaa nti bwe yagikwata bakubako obukubi enfuufu Namulondo eyo mu 93 kubanga omukulu yali akyali Ssaabataka nga tannafuuka Kabaka era certificate gye yatuwa nene nnyo wansi ya sayininga Ssaabataka naye okugikwatako eyo certificate njula okutta kubanga nze mmanyi obulungi n'ekirimu ekirimu. Jjajjange Yosefu Kakooza yaŋŋambanga nti tuwulira nnyo abantu nga boogera nti wukota ne mulama nti ekyo si kitiibwa kya Kabaka ne mubuuza nti lwaki nze musikaawo kyobudola abamu bayita bazo naawe nga muuli nja kuwulira lwangi olyoka onzikiriza esoma obubaka bwange naŋŋamba nti bwe nali nga ndi Kayima kubanga yali amasaza 2 yali Kasujju Obusujju bwe yavaayo n'afuubira Kayima e Butoolo wano Mawokota naye essaza Ssekabaka Muteesa lyasemba okukyalira ssebo Excellency lyali lye Mawokota bano balyoke bajje bamulumbaganya naga nti naye bwe baali mu kakiiko ak'essaza beebuuza
Ssaabasajja azigozere tumuwe makula ki ne baga nti amuli lwajja wano talinaamu Namulondo tumukolere Namulondo. Agamba nti yavuga emmotoka ye sigirabangako naye yatugamba nti bagitanga Morris Minimaina simanyi bwefaanana naye nkubamu ekifaananyi njikubuliza obeera okufaanana olwayitanga mu Baby Fiat something of this sort. N'agamba yagivuga paka Nairobi ne babajja Entebbe Namulondo naye olw'okuba nti Namulondo yali akutuula mu ssaza ly'e Mawokota baayagala okuteekako erinnya ly'essaza eryo nti Mawokota naye nga kinene tekijja kukola ki kujyaako kyebava bateekako Okota bisabako endowooza kati ijja kuddukira mu PBS mbawe sitolo eyo baagaana okujja okumufuna. Sebo ambasada lwaki mbatululiranga bazzukulu bange ndi wa lunyiriri lwa Buyongo era nga nze Katikkiro w'Omutuba Bwakamuli Kati Kikooki. Jjajjange nva mu ssiga lya Lwegaba era nvira ddala mu famire ya Kayizi gy'omanyi obulungi. Jjajjange Irene Lusira Namaganda yafumbirwa Chwa. Ssekabaka Daudi Chwa n'azaala Mutezi. Ndowooza naawe oba si waba. So naffe bwe tubeera eri ewaffe twewalituga nti tetuba ku lwaffe bazzukulu ba Kayizi Mutesa teyali baddewo. Mutesa taba kubaawo Ssaabasajja teyali baddewo. N'olwekyo mu Uganda tulinamu legasi era nyongera nnyo Jjajjange Joseph Kakooza yampa ebintu ebyo kyokolaba nti ne mu masomero essomero erimu ekkulu tetukya mu Uganda liyitibwa St. Mary's College Kisubi mulimu ennyumba Kiwanuka Mugwanya ne Joseph Kakooza era bwe baali banoonya ekifaananyi kye nga bakoza jjubiri emyaka 10 nabakozesa naye mbawo negende nende mukalungu n'entuule ne baga kirye nga tebakirina ne bavuga ne bajja n'ekiwawa. Sebo waliwo enjawulo wakati w'omuwandiisi n'omusomi oba bano bwe bayita sikola ne academician. Sikola yoyo omuntu akola okunoonyereza n'awandiika byafunye mu kunoonyereza naye nga talina ssomero lyonna lyesigamyeko obanga university ndowooza muogwa. Naye ate academician ye abeerako gye yeesigamye. Muwulidde wano muzzukulu wange mwita muzzukulu wange kubanga ndi wa lunyiriri Ssemaganda nze asoose okugenda n'ebyobuzima mu Amerika yange naye ngeeza okutegeera nti abeete bwe tutyo kubanga ffe abeete tweddira birungi. Omubala gwaffe tugamba atweddira ki Ssemaganda kwogera abalangirizi bababuuza weddira ki nte osale tolina kyosuula akabbiro ŋŋaali teriko sente waliwo sente taliko ŋŋaali woddira sente ezimu era bakuterekerako ddala wadde bakuteerako kyekoyo ekyebiri naye kyetweddira kikola ki kwekiri. Ssekabaka Muteesa bwe bamulumba eyamuyamba okumuwonyesa embabule yali yeddira ki yani gamba n'abakooza wekusuula eyali oluyimba lw'eggwanga yani George Kakoba yaddira ki nte eyayimba ekitiibwa kya Buganda
Polika Kakoza Yedinachi. Awesinyeza Sekabaka Dawudi Chua Ogutindi Kekero Naje wafe ekyali na mulati wansi Mulijagwa akayizi Nalingira jjanjabi ayiri tusira namagana Patriotism kiwalisa ekitabu kino kyekiki bagambye ogwange kibayimu tukyogerako abasinga bagamba nti temukola kimala ne bannange tugezaako naye sebu abantu babbi naye nga tukola ki we cannot totally eliminate them but we try to minimize lwakuba mama Victoria Zenabagamba twache muwandikako ku birungi muwandikeko ku birungi muleke kuwandikanga bibi Thomas I'm advising this congregation that they should at times also consider the good things that we have done, not only to pick their pens and then they write only the ugly things. Chechigena mu maaso mu Uganda niba nawulidde sinasoma mu kitabu kino wankoze bubi bwe nakugambye essebo muko ate okuddunyo nakugambye essebo muko mpeerezaako nsome ku katabo kano ntuuke ekyaga ebirimu nange mbimanyi yampeereza wakuwota peegi naye sifuddeyo nyakasoma nkadde nnyawe nja kubawo ne kopi yange leero abantu bawandiika bibi tugezaako ekitongole kyenkolera kikulira mu Uganda yonna nze director naye ogenda n'osanga nyabali mu ofisi ya vice president kaawo ya county office olw'okuba takolagana oba omuntu oli yamunyiiza n'amujja ku payroll naye omuntu oyo yeetaaga emitwalo ng'etaano aweeyo okusomera omwana we akola ebigezo but because we are not patriotic tetulina kwagala ggwanga oli n'alumya omwana oyo kwegamba eyo njirabanga transferred monies kubanga oli omwana agenda okusasula school fees talina kiyakunyiiza nina omusango ogumu gwe nakwata ne ŋŋamba kaawo nti kubibirirolako kino either kikole mbagirawo oba nkutwale ku biiki emizira naŋŋamba kanondeko kiri ekyalo ne mugamba yange era mu nnaku bbiri ng'akikoze omuntu ayinza okuba ayina nnyina mukadde mulwadde ali mu ddwaliro awumudde yeetaaga pension ne gratuity n'ogaana okusayininga kubanga agaanye agenda kufuna obukadde 3 omubuuzizza nfunira tulina engombe eno baganda bange nfunira wa nfunako kekyenkanaki nkimanyi bannamawulire ebyo bye baagala naye ng'ate omuntu gw'ogaanye ayina omutima mulwadde baagala miliyoni 10 agende e India bamujjanjabe. This is the case of urgency. Nga bw'oba omuleka olunaku lumu bbiri, that person is going to lose their life. So kati ky'olina okukola okola naye ebyo bano aba ndowooza kubibyesibuza mu lulimi lwamu lwabo tebabyogera banoonya ebirala. Ate buli mwaka tukola lipooti ya mirundi ebiri ne tuyoga nti tugezesaako okununula ssente bweziti naye wallahi billahi tallahi tebaziwandiika naye oli papa obukadde 2 byebubeerako. What am I trying to say? We should all be patriotic. Patriotism lies in deep love, loyalty and commitment to one's country.
It involves valuing one national identity by embracing the culture, embracing the history, and shared values of our nation. It also involves service and sacrifice. Nchimanyi, werekereza bingi by'okuwandiika Katonda. Si kyangu okuwandiika. Bw'oba oyagala okumanya nti si kyangu, jangu ekimagije wange okugezeegerezaako okuwandiika. Ne guno omwaka gwakuna. Ne chapter y'okubiri sikimalaga. Awo bwetyo bwedi naye kwesimu. I really salute you for this. Oli Sasa yagamba nti omulimu guno awadde abavubuka. Kati omuvubuka bw'atuula n'agamba nti budde kibwegenda okumala nga mpandiika ekitabo kino. N'alowoozaamu obudde bw'anaamala ng'avuga boodabooda obugenda ku beetingi ng'agamba nina kugenda ku ki kubiri ne yeeragira nti kino ky'amaanyi. Waliwo omukulu azze wano n'ayogera ku copyrights law eyitibwa Copyrights and Other Neighboring Rights Act. Ekitabo kino kirimu abantu nga basatu. Any piece of work. Kubeerako author, kubeerako promoter, kubeerako producer, bangi sikuweka kirinako. Naye kwatujja kwesanga nti bw'ofa, God forbid, ngenda bwakugambye myaka nga terasobola kuwandiika oba kuba zino zennyininyini n'ateekako ng'etteeka liri teri mu kimi eyo. Oyingidde olubu lw'abawandiisi ab'amaanyi. Mu Africa, Kenya tulinamu Ali Mazrui, Nigeria tulinamu Chinua Achebe, Uganda tulinamu Mahmoud Mamdani. Kenya newandiise baliko basatu. Ngugi wa Thiong'o omuwandiisi, Pierre Lumumba omumanyi is a very good public speaker tumuwandiisi. Salimu wa Tanzania. Kati tujja kulaba His Royal Highness Edward Frederick Olugeme naye ng'alinye ku lisiti eyo kubanga tugambye nga mugakyalina. Mukama wange bansomesa nti never outshine byakozesa sobola yatumye kukola birala zijja kutta ndi mukatuliki. Njakala tubikoleko ekitabo kya Ecclesiastes chapter 12 verse 12 egamba furthermore my child bali bategeeza His Royal Highness Edward Frederick Olugeme, you must realize that writing books involves endless hard work. Bible in Ecclesiastes chapter 12 verse 12. Omwoyo gw'eggwanga patriotism bwe tunakufuna nga tunyikidde biri mu kitabo kino yagalagaana obubbe bujja kendeera kubanga buli olwoyagala okugondolaba nti sente zino zakukola luguudo oluva ewange munamwaya paka Kabuusu n'olowooza obbeko 10 ng'ogamba eggwanga lyange lyagala kandeme kulippa kandeme kuzippa oluguudo lukwe. Tujja kubeera ffenna nga tudevelopinga tukulakulira omutima ogwegumu. Olwa tugambye wano ti Ssaabasajja kikyatakoze nze omukulu oyo mwewuunya naye olaba kuba alimu omusaayi gw'abeente ne bwe munaagamba era ng'oggyako omusaayi gwe n'ogwange mulimu kajiini. Wakiri kati niwe kati akalaga nti ayirimpusira jjajjange yeyazaala jjajjaawe era mwekali akatondooza nongwa excellence abomuli. Atuzimbidde amasomero, atuzimbidde amalwaliro, ate ffe abeente ffe Ssemaganda bwebuyitala bwekyo buli muzukulwa yatuyamba. Jjajjaawo naabakozi busuuli yali ali bubi naye yagenda okufa ng'asula mu nnyumba gy'asooka newa hoteri Ssaabasajja yeyerozeevu. Sebo wampulidde nga ngamba nti ndimoko
mu Uganda yonna nga nnoonya omuntu gwe nnaanyumyanga naye mukwano gwange sebo gwe nafuna nsonyiwa gwe naliranga neiba eyateekako ekyuma kino ye omumbejja zawedde Maria Magdalena muwala w'omulangira John Baptist Kanakulya ng'oyo naava mu Ssekabaka Katerega Buterega. N'olwekyo nange bwe mba ntambula nga mpita ku lubiri ngamba nti banaava bawala bange basaava taata wamwe ali wano yonna nennono entuufu eya Buganda munzikiriza esome obubaka bw'omukulu. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to stand before you today. It is now the IGG speaking, not me. As we launch the powerful and timely work, Patriotism, a core principle for national development, authored by His Royal Highness Edward Frederick Orugembe. This occasion is even more momentous as it coincides with the 70th anniversary of His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II, a global cultural icon whose reign has been defined by dignity, vision, development, and an unwavering commitment to the well-being of his people and our nation at large. Today, we do not merely launch a book, we launch a national conversation, a soul-searching journey on what it truly means to love one's country in the 21st century. As the author will express the facts in his work, patriotism is not just about waving flags or singing anthems. It is a lived experience, a quiet but powerful commitment to building a better, more just, and more united nation. True patriotism means being accountable. It means rolling up our sleeves, embracing our challenges head on, and recognizing that each of us has a role in shaping the Uganda we want tomorrow. Our noble pursuit of national development cannot be achieved when our nation is still battling the triple threat of corruption, divisive tribalism, and the lingering effects of neo-colonialism. As the Inspectorate of Government, we see firsthand the destructive grip that corruption has on public service delivery, economic progress, and citizen trust. Corruption is a betrayal of patriotism. It robs the present and mortgages the future. It widens the gap between the rich and the poor and breeds hopelessness among the youth. Equally dangerous is the rise of tribalism, a very toxic narrative that prioritizes ethnicity over common destiny. Uganda is very rich in diversity, with not less than 60 ethnic tribes, as clearly embedded in the third schedule of our Constitution, the Republic of our Constitution. But that diversity must be strength, not a tool for exclusion. Divisive tribalism erodes unity, it undermines meritocracy, and poisons our good institutions. In the same spirit, as a nation, we must not ignore the lingering shadows of neocolonialism, which manifest in external control of our resources, values, and policies. True independence is not just political. It must be economical, intellectual, and cultural. Patriotism requires that we reclaim our identity and chart our own course with confidence and self-reliance. The book that we are launching today has an emphasis upon the youth, who today stand at not less than 70% of our total national population, a fact I find compelling.
Africa and Uganda in particular is a full continent. If we do not inspire this generation with love for their country, we risk losing them to apathy, cynicism, or even extremism. The young people of Uganda must see that patriotism is practical, that it can be lived in classrooms, in boardrooms, in farms, in innovation hubs, and in the civil service. Let us involve the youth not only as beneficiaries of development, but as architects of national transformation. As I conclude, I commend His Royal Highness Edward Frederick Walugembe for weaving together the threads of history, weaving together the threads of leadership and global insight in this important work. From the stories of Nkrumah, the stories of Mandela and Sankara, to reflections on Rome, Japan, and South Africa, this book reminds us that every great nation has been shaped by patriotic action. And so, I said to every leader in this room and beyond, patriotism is not just a feeling. It is a responsibility in motion. It is not loyalty to personalities, but to principles. It is not about empty slogans, but about solid service. As we celebrate Sara Sente Kabaka's 70 years of life, reign and legacy, let us reflect on what kind of Uganda we are building for the next generation. Let us embrace patriotism, not as an event, but as a culture, simply said in Nono Uganda. Let us stand united against corruption. It's every citizen's duty. Under Article 17, Clause 1, Paragraph I of our Constitution. Let us stand united against tribalism and exploitation, and we should also stand firm for equity, justice, dignity for all. I thank the author for his contribution to Uganda as a region, and motherland, Uganda in general, for this is a national discourse. May God bless this book and everyone who shall read and reflect upon its wisdom. God bless our beloved Uganda. God bless Sara Sente Kabaka Awangari for God and my country. Honorable Deputy Turomo Kamia, Inspector General of Government of Uganda. Thank you. Naye tulina resource center ku Inspectorate of Government. Oba yera library balugiro bagiyita omubiri terekero y'ebitabo olowooza. Tubadde twagala nga Inspectorate of Government tukwateyo copies 10 tuziteeke mu library yaffe. Era sente bazinkisse genda kuzikuwa naye tuli Baganda tugamba nti kiri mu ttu ate mwejjukire nva mu Inspectorate of Government. Tweyanzisa engalo zitubeera muziki wano ekiga all that said, it is now my singular honor to formally and officially launch the book titled Patriotism, a core principle to national development, a souvenir to mark the 70th birthday of His Majesty Kabaka Ronald Muwenda II. The author of this book is none other than His Royal Highness Edward Frederick Walugembe, and may all the pages circulate across the globe, and may whatever is written in this book touches and changes the lives of our population. May God bless this book.
Tera nga wetulingi obubaka bw'empologoma obugenda okusomebwa n'abantu basomese tubatuuseeko obubaka bwe mmala kunanga okusoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka kijja kubeera kizibu nnyo ate okugenda mu itiko endala yonna n'olwensonga emunzikiriza tugende okugula ekitabo kino agula ekitabo kino oliwadde mugamba tugenda kigula emitwalo 5 osobola kigula emiliyoni osobola kigula ebiri 5 naye tekikka wansi wa mitwalo 7 n'ekitundu n'olwensonga eyo buli asobodde okugula ekitabo kino tujja kusabika nnyo okujja mu maaso g'omulangira akiteekeko omukono mwebale nnyo mwebale ddala saabanyako okolyabo ate era bajja tutegeeza function kisanga kubanga kikulu nnyo kisangibwawa naye tujja kutegeerayo saaba mugenya omukulu yatuteeba muteereko omukono It's not, doesn't cost much, just 75k at least amount, but you can give us 500 plus if you want, but at least 75,000 is pay amount to get this content and make the generations to come have something to put in their heads. Tukube mu ngalo eza Mulangira Ambassador Mutana nakube nti wanene waliwo abakwata ebifaananyi ate wano bwe bati naako ojja kuba owandiika otyambeko okuwandiika kaawo bakuyita wano Mulangira oyagala ntebe ddala kadde waffe Ssemaganda tweyanziza nnyo tweyanzenge olina enjajja banaye oba tewazze na sente za kashi ne mobile money ndowooza tumukkiriza gwe jangu buzzi wano nangirako enamba ey'essimu osigireko obusingizi zonna ez'obutamuwetaaga okutwala tetwagala kuddayo na butabuno bwa mwoyo gwa ggwanga ate nga bwetusomesa n'abakola ensonga z'ebyokulya nabo ndowooza beetegese bulungi ate mutumaliza obwaka bwa Ssaabasajja Kabaka buddaawo ebifaananyi weebiri tweyanziza nnyo tweyanzenge kadde waffe Ssemaganda ate nga jjajja publisher n'abasigadde waka nabo musomeyo katono nnyo mubalize wano katono kola kafunaano kasudwa sobola kafunaano kakosoka okunyamuma ate noba oyagala kifaananyi kugaana tunulamuko wano katono ofisi ya vice president relations Yes, you can deliver. Over one, then we deliver. You can also make an order. Say you get copies like 700 copies, you can complete them within a week.
tweyanziza nnyo kwejaboddakaawo Ngano nyonyi ya UPR jo walobasi munda asobola okufuluma kikumi nsanvu tweyanziza nnyo cyane kugamba nti obuli wano bukka bwebujjangu okole order come and make an order so that you can read more copies for you essanyu likulumbatte ekisanyusizza nti byalina okugula akatabo ajja alina essanyu nekyagula akitegeera bulungi. We are grateful. Thank you so much. Basi tuise abataze na cash mobile money ndi mugana wow. Bakala kuddayo na mutawa wakyabula y'okujyawo Doctor Thank you so much, Dr. McDonald. Naye akuzeeyo akatabo. Thank you so much. Abese ni natukoze bulungi nnyo. Abantu baleme kugenda njala. Tulekere ebyokulya olulala abateekedde ebyokulya. The royal city on the book written by His Royal Highness. Alikiwe olwokisanga awatali wano wanooka olwosiba okujja okufuna ku royal city olwokijjawa ejja mukyala tweyanzeege tweyanziza tweyanzeege n'abakaana ogwo musono okujjawa kwasa omwana ow'omukisa n'abakaana sembi kale gwakyetuddeko katono olwomenya wabwerere buno bwe twalese si bwe tulina bokka mukole oda ebirimu obulala osogamba enkya bantu byokutezonaana mulangira ye yasaze okusomesa kuwangira mulangira kayono betagibako maaso katono katonoko abakola ku byenja abantu babawe ebyokulya bagye batandika okulya baleme kugenda nyinja nebaluma ndowooza bajje kuzaawo banaye bwoba owulirago olubuto wetaaga okubako nekyoteeka oba ekyokya nakokulya genda bugenzi wali bakukoleko kulangira agabutte luka bulungi katonaawo ugende wali okuba ekyokulya kulangira Henry Kayonda agenda kuba abalungamyawo mabegaawo atudde ekyoyanziza bannaffe mwebale nnyo mwebalize ddala tweyanziza nnyo mukadde waffe ekyo tweyanziza nnyo n'ebigambo byetuwadde tusiimye nnyo twagala tekumeka
Farida yazze. Oba oli awo nange nfunye omukisa okusobola okuyimirira mu bigere okusoma obubaka obw'emirundi ebiri. Obubaka obusooka nga bugamba bwibuti obwakabaka bwa Buganda, Kingdom of Buganda, Office ya Katikkiro, Office of the Katikkiro, Prime Minister, Katikkiro's forward. It is with appreciation that I present this forward for Prince Edward Frederick Walugembe's work, Patriotism, a core principle to national development. This book conceived as a commemorative souvenir in celebration of the 7th birthday of His Majesty Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, stands as a statement to the enduring values that bind our society together. As we reflect on the visionary leadership and unwavering dedication of His Majesty Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, whose life of service continues to inspire generations, we are reminded of the crucial role that patriotism plays in shaping our destiny. This work calls upon every Ugandan, and particularly the people of Uganda, to embrace our shared responsibilities in nurturing our heritage and advancing our collective future. The insights contained with this volume serve as a clarion call to every citizen to honor our traditions, to contribute actively to our community, and to uphold the ideals that have long been the cornerstone of our development. In an era marked by rapid change and complex challenges, the enduring values of patriotism and unity remain as vital as ever. As you journey through this work, may you find in his words not only a tribute to a significant milestone in the life of His Majesty Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, but also a enduring reminder of the power of patriotism in uniting and strengthening our community. It is my sincere hope that this book inspires you to carry forward a spirit of unity, pride, and commitment that has long been the hallmark of Buganda and the wider Uganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'enkumbi ku bbega. Charles Peter Mayiga, Katikkiro. Obusembayo obuvudde eri empologoma empalabwa obwakabaka bwa Buganda, Kingdom of Buganda, Office ya Ssaabasajja Kabaka, Omulangira Edward Frederick Walugembe, Kampala, Omulangira ensonga okwebaza amakula g'ekitabo Patriotism. Nkulamusizza nnyo era n'enkwebaza emirimu gy'otussaako engalo. Ntumiddwa Ssaabasajja Kabaka okutussaako okusiima kwe olw'amakula ge wamuweereza aga kopi y'ekitabo kyewawandiika ekimanyiddwa nga Patriotism. Ssaabasajja akwebazizza nnyo okunoonyereza kwe wakola n'okukubisa ekitabo kino, kubanga kijja kuyamba abantu ab'emitendera gyonna okwagala ennyo ensi yaabwe wamu n'okugikulaakulanya. Weebale nnyo. Nze Douglas D. Mukiibi, omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Linde Gwanda Uganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Uganda yaffe. Munene ffenna. Munene ffenna. Kibi. Tumaliriza.